Program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusiki. Ife tukoze ogwaffe munafatuliza nawe inokuba nti okola ogugwo gwe naye ali eyo. N'ekikulu kiri nti nno bitwogera bina olinokuba nti obiteeka mu nkola kubanga bikuyamba gwe munansi. Tukwaniriza tata mama obusango ozukusa kya agonna ku walero lunaku lwa 6 mwezi gwa 3 omwaka 2025 mwasite mutya basebo ne banyabo abazukuse ng'okimanyi n'ozukuse ebyaddala weetaaga okuba nti weekend engidde okuba nti weetaaga okuba ng'olya ku nkoko muganda wange nkoko akulya ng'enkoko nansi webale nnyo webali eddala mwabaga okulya kiyo tubategeeza bulijjo nti nomugenda kulya butuwa mugenda kulya bantu mu butuwa n'olw'ensonga eyo bukendeeza obutuwa ng'ogula ku nkoko munange nansi tuyaganda kasogole enkoko enansi gwe nnyini oba wewedde obulamu bwogenda okuba nti olya emmere entuufu aye no yagirunze omwadde kasente n'olw'ensonga eyo tubakubiriza ebintu byebamugendererako ebyo muve kuno bukiyo enkoko temaniko okuba nti bagiwa eddagala ku lunaku olusooka ddala ne bagikuba empiso paka woogiriira nga olya eddagala lyokka kiva kansa eyongedde bwogenda mu malwaliro byano biraba akale webale nnyo kasobera ng'okitegedde munafu atuliza nammwe batanga okwali muno kati enkoko eŋŋanda balemu webale nnyo bwana Rogers makafrika wali enansa naawo yandaga enkoko nga ye baba kati awezezza enkoko nga ziwerera ddala enkoko enansi kale mwebale nnyo ate tubategeeza bulijjo bannaseba ne banyewa nate okuba nti ombijja ffe mumanyi kino giyina gyetaaga kiyita munanga amazzi nywa ku mazzi agamala nenaga nti amazzi gonna onywa ge mazzi ge tuyita mino water gali gennyini ge weefumbira siganago mu mikebe oba chemical water nedda tuga mino water ge mazzi ge weefumbidde gwe kennyini gose n'ogafumba n'okendeza ku butwa obwo n'oganywa bakuyite falambo okuba wetisa amazzi go nenga munanga oba olina kyokola jjukira ekirungo kyabyaba mu nsi yonna kyavaayo nekitulabula nekigaa nti amazzi ago mugakendeeze kubanga mulimu buli bwe tuyita trace elements buli obwobulabe nnyo tebusobola kuba mutracinga butini buti busirikitu naye bukwasa kansa nga bubiri mu ccupa naye banga eccupa bagyozeza batya nga bagikoze empya busigalamu n'olw'ensonga eyo ne batugaa tugakendeeza amazzi kati akulabula bw'ati omunange oba weetaagaani naga nti omuzungu wavaayo n'akulabula kkiriza oba gaana kuba ddamu nk'emabega emyezi nga 6 omwaka mulamba ezibu ekyo kibawo ekiri nga takulabulanga n'olw'ensonga eyo ke kaseera muli nnyo ku greens kuba greens amakulu nnyo nga bw'okiwulira abazisimba wakamwe bali nnyo bali eddala nammwe ng'ozigula nadde zitali nfuuyire aye nammwe bazifuuyisa nga okozesa eddagala ly'obutonde we bali nnyo liweekoledde eddagala lino twali bategeeza wano mwalitegeera kati bulungi nnyo nnyini ddala kale munnaffe tugaba ofunye kadde kola ku dduyiro kubanga dduyiro naye nnungi nnyo mukola kibayita okuba nti mujjamu kyebayita muli obutuwa mu mibiri gyaffe naga mulye ku miti ebikaawa obufunye ekigaji kinywe bwoba ofunye obutula bukatunkuma naga kati operation yagoba biri katunkuma ebinene bagenda maaso okuba batutunza tembigula bireke bivunye mu katale awo bajja bisuula mugule katunkuma ffe oli omutini akaayira ddala oli akyaliyo nankali bagenda bamujoni nga akyaliyo tumunoonye tubenga tuliyako akale mugala nga tuliza tukwaniriza eno program ekiri emabega wa mawulire nga bulijjo basobole banyema nate omulangira kalema gegange. Program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike buterevu nyumirwa nga bwoyiga mu program behind the news mu studios nina Dr. Garwango Henry. Dr. Garwango ono musomesa abasomesa obulimi ku ssettendekero ery'Amakerere sebo tusasa okulabako nate buuza kwatuza bali ku Impact FM sebo we bali kunkyaza weewaawo abatuuliza mukama waffe yibazibwe zibadde ennaku nga 21 nali nina wiiki ya kusatu naye tumwebaza mukama kubanga gy'obadde atukuume tuli bulungi ebirungi tubirabye n'ebisomoza tubirabye last weekend nali eyo wansi ng'ekaseese okwanukanye kasozi nankubira essimu nti owaayi mbadde nfiiridde mu kimotoka accident y'ekagoma nalaba video agamba you check your friends kati in my network nga ntukira nga abantu bonna ndinabo ku WhatsApp kale olwokuba nti musajja atujjukira bayogera amatuga teyabeera kigobwa ngenda okera ku makya nga nsindikidde ebifaananyi nti owaayi abadde agenze naye ekiro
yanga kiraawo nyini wefunia akabenjaawo wa badde ngenze gaye yali agenze yagenze kubantu bafaawo baba kabenji kali kabulabe nnyo abantu awo bayitawo black sport kizibu nnyo wiiki okuggwawo nga tebafudde muntu ekisookera ddala ekkubo livaano waggulu ekagomokire ekawanda liri steep ate nga neriba ziva ekawanda okwambuka ekagoma kati awo wakati ani asooka okuyita wani akolaki ate side ne side boolezaawo ebimotoka ate ekirungi nti yunula ebalaba naye tewali kyekola yunula ebalaba erina bulinzi ogamba ensi boolezaawo emmotoka kirungi abantu bafuna emirimu kubanga trailer ezisingawo obungi naye singa baziteeka munda ne bakolawo kimba ennungi obutagamba ate oyeza ku kkubo kale nti mpozi ate nennema naye yinza okubanga naye ebalaba kubanga ekyo kisenyi waliwo amazzi kati the more you put earth gyebakama okuteekawo ettaka ate babeera bagera bali ku butonde bwansi kubanga awo wonna waliwo obuyumbayumba awo wansi ekagomaawo wonna buli mazzi era bonna bwolekedde bitulakita bino ebibadde emunyonyo ebyadde emunyonyo wano busaabala naye Uganda ewooma mukulikeeyo ewamaizo mukulikeeyo ekawempe owai ekawempe yo nagaye bannaye abaana baganda bafite babakubirayo abamu batya munnaye waliwo abamu kasooya nti waliwo kyebakola wesendako ebbali nogakanso kenveeyoko ekyo simala okuyita binangwa nkoto naye bakubye bannamawulire nga ye tageti yadde yakuba bannamawulire mu military science lwakuba nti wetwogera ku military bo bakimanyi nti military yaabwe bokka naye mu military science waliwo kyebayita okukola surprise attack teryakusuubira nokyankalanya ekyalo nobateeka mu fiya ako kakodyo mu military omanyi kyaganyuma nabantu okulonda I think kyekyo fiya kuba nti tebalonze ebyaddala kuba balonze ku mitwalo 19 abantu emitwalo zanga 208 ebalonze bokka last time balonda Segenya afuna almost emitwalo 4 yekka naye kati n'abamwolekedde kyokka bafunye obululu ebadde wiiki ewaffe Luweero twafiiriddwayo abantu mukyala Nakintu bambi abakadde nno bagenda baggwayo naye mpuliriza Seeka Kiti musajja ono abeera ku TikTok bulwozika mukadde omanya gwaddako kati fa abaddako nga buliwo okuza omwaka oba osembedde entaana so mukyala Nakintu yafudde mukadde waffe ate jjo omwami Kaloli naye bamuziise amannya ago era gabagaba Kaloli so Luweero yagenze bambi tuli waliwo n'omwami yali musuubuza we Luweero musooke naye yafudde abantu baggwawo naye si bweti bwebeera ekituufu bwelina okuba ecosystem ife abasoma environment ebisa ebisinga obungi tukimanyi ensi yeesalira nga bw'osalira olusuku butereevu ebimu ne bifa ebirala ne bimeruka endagala ezimu ne zivaako obutooka obumu n'obuttira ate n'ofuna emituusi emipya abazaala ate mu kuzaala mulina okufiisa kkiriza obagaana eryo tteeka lya nature law of nature naye nti mune bw'okyogera nga bayinza ogamba because owuwo si yafudde fera betufiiriddwako infact omanyi abasinga bagamba abalokole balina akajanja abalokole omuntu waafa agamba nti mukama waffe yeebazibwe okiraba naye nyumyako ne mukwano gwe nga mwina akajanja mmwe biki biki nemugamba nti aterwa yes omuntu afudde mukama yeebazibwe mukama nebugamba kubanga waliwo okuteekateeka nti omuntu wafa agenda wa kati gwotandika okuguma webeddedera okufa nga tekuli omanyi gyalaze toddawo mbw ati yes aba akulumye kituufu naye ogamba mukama bwatyo waasazeewo naye ate munnange ensomesa y'olwaleero abantu batugamba nti mweyagalire ku nsi byebagamba nti gulugulu tebiriiyo eri yali fiya babateeke mu fiya nti waliyo geyeena mubeere nga baba bacontrollinga aliko n'omukazi omupya wa Australia anjogera nnyo ku bya Katonda nagamba do you have concrete evidence God exists nensirikamuko kale of course bw'otunuulira science ono gwe tusoma mu masomero gaffe akulaga nti things are just there by chance not by design because bwogamba nti by design waliwo yatula n'awandika map naye everything is there by chance
big boom Why tuveyo atom ne forming ogazimena muwaso owange weekend bingi bigeze maso kwandi bifuluma bibaddewo biyitirivu nnyo mawulire gaffe of course guli yali mu Daily Monitor ebagamba nti lack of food reserve could land family heads in prison nti kasitobeera nga temukyalina kyemita food reserve ebyaji temukina mmere yakulyako mu biseera ebyenjala temulina mmere yakweterekera mwolekedde okuba nti musibibwa baga nti no bagenda kusiba either omwaka mulamba mukomera oba owo kibayita 20 currency points gyemitwalo nga fine oba byombi etteeka eryo oba etteeka tina kuyita nenga of course bawa omusajja Honorable Milton Muuma ono w'ekigulu South agende yasaba kibayita private members bill alireete yasaba leave ne bagimuwa mu September n'alireeta ku floor ya parliament obudde bonna tugenda kuwulira eno bill emayiddwa nga food and nutrition bill n'olw'ensonga eyo parliament eri mu gimaliriza gya approvinga yakomo n'agiwaayo era kale baga nno kasitobera nga gwe Semaka kibeta head of household oyinza okuba gwe Semaka waliwo kati amayumba agali just nga women headed ne child headed kale obanga gwe akulira household yeyo gwe akulira amaka nga tolina mmere ekumala emala makago tolina kyaji oyolekedde okusibwa omwaka mulamba oba emyaka oba emitwalo 4 ng'ogiwa oba okkola byombi Uganda tukyayina tibaga kusiba gwanga bali malewo byonna bagenda disiba ne minister naye bajja musibiramu nedayinza okuba yakyayina munange w'okugira abantu bakyalina abantu bakyalina ettaka ekisookera ddala bakyalina ettaka bwe tuba tutunuulira ebintu by'emmere twabyogerakoko yes tuyinza okuddamu ne tubyogerakoko omusajja omu yatukuba olube nti buli nti mmwe mumaze mwaka mulamba mwogera ku mmere omusajja w'ennamugongo Paulo emmere izimmere noba oli kudda oluvuganya olina okugirya emmere izimmere ayinza okuba asoma nnyo bayibuli ngagamba ati nti waliwo boogerawo nti muntu abeera olwagundi nedda ssebo lwa mmere yokka era sitiwabirawo ennaku era kyova bayita okusiiba naye kyemmanyi ebintu omubiri gwaffe gulimu parts ziringa 3 manyi bimbuzaabuza soul ne spirit byawukana soul ne spirit soul kyeki gwe mwoyo ate spirit gwe muzimu ate body gwe mubiri naye soul ne spirit ddamu obitereze bulungi kati bwetunagamba holy spirit tugambe omuzimu omutuukirivu holy spirit anti kyova bagita holy ghost wone holy ghost kubanga omubiri gwaffe ngenga nti gulimu parts 3 waliwo soul bibeera nga birowoozo okusalawo okwo netubeera ne spirit so guba mwoyo omwoyo yes nze mwoyo kambi nnyonnyolemu mungege netuba ne spirit kati spirit kekabanga akayungizo akakugatta neggulu mu Luganda tubigatta tusobola bigatta mu Luganda gyonna guba mwoyo omwoyo wali omwoyo wano spirit mwoyo soul mwoyo ate meme I think the soul is meme meme yange neŋŋamba like ebirowoozo byange ne biŋŋamba kati ate nobeerayo kali akalinganga akalumiriza nti naye owaayi kati kitegeeza mwoyo mutukuvu akonectinga neggulu mwoyo mutukuvu akonectinga neggulu kati abeera gamba ye abeerawo nga kalabaalaba alabirira ebirowoozo byo ebiri mubiri gwo which is your body kati bwe twogera ku mmere bode erina kubeerawo ku mmere so twetaaga okulya buli lunaku emmere eyinza okuba nga eri mu kunywa oba kulya yes so emmere yeetaagisa newobeera nga oli ki anti tuse kulevu kati baga nti kale atagirina emmere bagenda musiba biki ebireeta emmere okuba nga teriiwa waka bwavu kyekisooka
obwavu buleetera buti okuba nga tewaliwo mmere andi ka tuyinza okuba nga oyinza okuba toyina woolimira naye nga toyina ssente zigula mmere toyina ssente zigula mmere naddala kati ba salary earners urban dwellers toyina ttaka woolimira ati gwofuna musaala musaala gwofuna tegukumala olwokuba nguze after 60 days ebintu byereeza ebintu biri waggulu nnyo nga tegukumala oluusi guludde okutuuka nze nno points nyingi zoyogedde oyogedde ku urbanization yes netwogera ku inflation yes poverty bakiyita food price volatility kubeera nga emmere gye wali omanyidde ku 5 leero eri ku 7 enkya eri ku 10 enkya ezzeeyo ku 3 volatility so bwe tuba tutunuulira ebya abo bakibuga ne mukyalo naye bwe watyo mukyalo kyawukanamu anti naye era mukyalo bagula kawunga time comes nga bali kawunga full time ate nga kadduuka anti katulina okumanya lwaki batuuka mukyalo okugula akawunga kakati kivirako enjala okuba mukyalo eyo katukoyininga emboozi ya leero n'ebiseera biri ebyedda nabadde nsoma article eyo yabadde mu Daily Monitor omukyalo omu oba waawa oba awuma something ng'ayogera nti abantu bedda walingawo abatongole nga bano abakabaka nga bajja ne bakebera olina omusiri gwa muwogo butereevu bajjanga ne bakebera ekitaliwo olwaleero actually ne bachairman ku kyalo bajja ne bakebera ne babuuza nga tulina ku kakiiko mulina okulondako ojjukira ow'ebyobulamu mulina okulindako ow'emmere kati nga bajja ne bacekinga olina akatandaalo olina toileeti ne bagirambula muginyookeza buli kimu kyalinga bwe kityo ebitakyaliwo olwaleero tebikyaliwo kati olina ekyaji kakati bwe twali twogera luli ku mmere nagamba nti emmere eno bwe tuba tugitunuulira erina empagi nnya yes nagamba waliwo kye bayita availability emmere okubeera nga weeri kye bayita access okubeera nga olina obusobozi obufuna emmere either ng'olimye ng'ogitambulidde nga bagikuwadde oba ng'ogiguze buguzi n'obeerawo utilization nti emmere eno yeesiwa eri awaka naye ogifumbye otya obuyonjo buli butya awaka olina knowledge nti kati bwe naagatta enva endiirwa nendirako eggi nendirako ba muwogo nja kuba nfunye ebiriisa bye neetaaga then ne stability kitegeeza nti bino ebisatu awali access availability ne utilization nga biri assured buli lunaku nti n'omwaka ogujja ojja bifuna emmere weeri omwezi ogujja emmere weeri amagezi ag'okulya ogayina n'obusobozi ogifuna obulina kitegeeza olistedde nti omusaala ogufuna ojja gufuna ate mu budde ate nga gumala nti n'emmere weeri bw'oba oli wa ssente genda kaleerwa ogigule ate nga tegenda kuba nti yeereeze ate nga si ncupule yes kati bitulina otunuulira ebyo eryetteeka bo bennyini bajja ddirwanyisa bo bennyini bajja naye kati nga tebanalirwanyisa balimanyi terina bandowooza nnyo kujja nnyo mu ate kati palamenti erimu bali mu kumaliriza kulyapruvinga kati tulina ekibuuzo kiri nti palamenti ye etteeka neerimanyi emanyi bino ebisooka ebirimu munda ebirungo bwe babanga omugenzi katuli wamwe tugamba nti omukulembeze afaanagana abamulonda yes kati wamu waba tabbye bululu muyinza okulonda gumunuzi natayitamu nga si yafuga kati bwe tubeera nga tulina ba MPs abalina ensa bajja kuweewaayo babitegeere babinyonnyola abantu lumu tuba tuli yali World Food Day last year twali awo ku Imperial Royal waliwo obuwala bubiri I'm calling them girls nga noyo waffe olwero naye kwaliyo ye Brenda Nabukenya bamuwadde floor okwogera ayogere ku bikwata ku mmere ninguulaba avuya n'ogamba kati bano abakyala akiikira abakyala b'eruweero nagamba tulina obuzibu ng'olaba avuya waliwo n'omuwala omulala weyo buyikwe oba naye ye woman MP waayo nagamba laabano kati bano bakiikirira abantu bakuwadde omuzalo you are on a national floor omuyaga gwajja oyogera ku mmere oyogera ku mmere ekisoko oli mukyala kubanga abakyala bano bali nnyo so attached mu kalicha zaffe za kivirika n'emmere kibagamba omukyala ku mmere yalina okuba nti yawa amagezi agasinga obukozi abakyala beba
ye bendera y'emmere yeah. mu nsi yonna mu maka naye bambi nabasaasira akuba nti kati kiwalaba mwemme mpya abo kati kitwale mu palamenti yonna yes. Bantu batini nnyo abasobola okuvaayo nayogera ku kyemmere so kati tutunuulire ebireetera okuba nga tetulina mmere mu bitundu byaffe oyogedde ku bwavu okosa obwavu kigenda kusalawo nti bw'obeera nga tosobola kulima osobola okupangisa omupakasi n'akulimira kisooka osobola okulima mu nnima ereetera ettaka lyo okubeera nga at least libeera n'obugimu for a long time ekyokusatu bwabeera nga waliwo nga emmere yo omuyaga gugikubye osobola okudduka mu dduuka n'ogula emmere ng'olina akasente ako akekwekuumisa yes bw'otunuulira abantu baffe abasinga naddala mu byalo sente ziriyo ntono era in many cases amaka ago galirayinga nnyo ku baana babeera baavaayo ne bajjako oba mu bigo okuyiiyayiiya nga n'obeera ng'onoonya sente ekampala ezirabirira abantu naye ng'ate ne mu kyalo nti owaayi twetangayo kira 5 ez'akawunga nobagamba bannaye kale mumpayo weeks 2 naye wati bagendako bakola ki mu weeks 2 ng'okyanoonya sente ate bw'ozifa nogamba bannaye mulye mpolampola mulye kira emwemu at least mukendeeze kati ne abadde bali emirundi 3 nga balina kulya mulundi gumu kati awo eki tebayita availability ebeera compromised access tebalina access nga access balina kugijja mu ggwe abeere Kampala kati ne utilization awali nutrition balancing biki bagenda kulya kawunga ako oluusi nga bakasiise busiisi tibakyesalirawo naga eri abantu abasiika akawunga wakingamba wano basika akawunga oba ne bakalya ne bakanywerako obuugi kabeeremu omunyo baguteere ddala muli nga tebalina nva katandikira munafu atuuliza oli Impact FM program ekyemega mawulire program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike program ekiri emabega w'amawulire munafu atuuliza yakatwengako we tuli awo behind the news ndi ne Dr. Galiwango Henry mu studios tuli mu kwogera ku nsonga ey'emmere ensonga eno kufula parliament kati kuweri bali mugiteesaako etteeka lijja obudde bwonna munafu atuuliriza etteeka lijja okuba bagenda kukusiba ggwe bwena gwe okulya amaka nga ne toyina kye bayita ekyaji toyina mmere yakulyako mu biseera by'omu maaso bagenda kukwata food and nutrition bill emmere erina okuba nga eri safe erina okuba nga eri nutritious ate nga erina okuba nti emala n'olw'ensonga eyo we tuli awo mu Uganda bagenda kusiba bantu bameka Dr. Galiwango tuwe kyali mu kwogera tubaali tukyalaba biki ebiyinza okuviirako tumaliriza nga twogera ku abatongola abajjanga okukola ki okulambula amaka nti olina ennimiro ya kabaka olina omusiri gwa kabaka yes kati gulina okubeerawo katugambe nti be balimisa ab'olwaleero abalimisa ne bakyaliyo abalimisa abo buli ggombolola lirina okubeera n'omulimisa n'omulunzisa buli ggombolola omulimisa n'omulunzisa mu gavumenti ki eya Museveni ebyaliwo ddaluli bikyaliyo kati kukyalo si kyabirabayo ku kyalo some districts are lucky abantu abo gye bali osangayo omusawo w'ebisolo n'omulimisa nga gye bali ekalunga si kyabalaba ekalungu nze nakula ku kyalo waffe nga we ani mpoza ani MP wamwe Sewungu Gonzaga mukama yebazibe kakati omulimisa alina okujja ku nnimiro oba n'ayita olukiiko kale tujja kugamba nti abamu bakola abamu tebakola naye nga ki ekibaviirako obutakola tebalina nsako amafuta gano agajja okukola ki okubatambuza tegamala gavumenti erina obbawa gavumenti erina obbawa amafuta ago naye tegamala kati waliwo ate n'okubeera nti abalimi baffe abamu kale guno omusango nyinza okujja kubalimisa abalimi baffe abamu bagamba nti naye nnimye for 30 years kikyogenda okuŋŋamba ekipya gw'omwana azze obuzzi gw'omwana avudde ku university 2 years 3 years 4 years ogenda kuŋŋamba ki kati kale oluusi omusango n'ogujja kubalimisa kubanga kituufu kiri nti universities zikola program nga zituukana n'ebiki ebiri mu community
era kyova olaba National Council for Higher Education ebagamba you do your curriculum review after 5 years okukola nti zikyali ku mulamwa nti muteekemu ekipya kati olwaleero waliwo climate change waliwo climate smart agriculture bwemba mukola mu designinga programu zammwe muteekemu engeri gye mugenda okulaba nti omwana gwe musomeseza agenda nga manyi ekyokukola nayamba abantu bali naye nti ogenda mu societies ezimu abalimi nga tebakyajjumbira kujja ku misomo kati n'omulimisa naye naggwamu amaanyi ate ng'embeera ebeera ekyuse kati ekyo ne kiviirako nti n'omulimi agenda fuba nga tafulumya mmere emala simply because biri bye yalimanga n'alinda enkuba n'etonnya enkuba ekendedde olwaleero ettaka lyaffe liweddemu amaanyi ekyo kyo kitukimanyi abantu baweze obungi ettaka liweddemu amaanyi kitegeeza nti bw'obanga wasuulanga empekeze ez'akasooli ng'omukono oguyisizza mu ddirisa kasooli n'amera nga totuuse nayo n'ogera bugizi mukono ne gusikayo kasooli ekikyasoboka newuunya wamakunga nti kasooli okumera osima ekinya nosamu empeke y'akasooli empeke 2 nosamu n'ekigimusa kyebagula obuguzi katonda wange kubanga ettaka lyaggwamu ki ekiriisa abantu abamu okubeera ne ssente nnyingi ne bagula ettaka ne bagobako abantu eyo nayo nsonga nkulu oli n'agula ekyalo kiramba n'akisiba sengenge kati mwe mugende mweyiiye banaffe bana batalina tolina kyapa tolina ki oluwa kibanja ne bagula ate obwo bwo obuzibu bungi nnyo naddala wano mu Buganda wano simanyi anyway eno yentabiro ya Uganda kati buli omu ayagala kujja Buganda embeera y'obudde ekyuse naye ate mu bitindu ebimu chances zikyaliwo nti tennakukyuka nnyo nagambye nabaddeko Western Uganda bw'ova embalala bwoti n'oyingira Bushenyi obulamu bukyuka omusana nga gwaka embalala bw'ofuluma eri n'ogenda Lubirizi Kasese omusana gwaka naye wano e Bushenyi environment oyinza ogaa nti omusana tegwaka awo Bushenyi nali Bushenyi nakoze ku research ne baŋŋamba nti ne baŋŋamba nti ekibayambye ne bwotema butemi kati bwoti kapeera bakusiba oba bakuweesa endasi Bushenyi naye ate the same Bashenyi mubayise Bashenyi bwe bajja ate eno bw'asanga ekibira akisenda n'asala estate I'm saying siga nti bandi tribalistic naye bwe bajja e Buganda bwe basanze ekibira aze n'obukadde 10 senda ekibira tematema abantu bakole ki ekyo ekibira kyotemye ekibira kyotemye kiba kigenda kiriisa ekyalo kati tulina kuddayo ku gundi yaffe eri kubanga babanga mu Bushenyi nga ne botema butemi mupeera bakusiba lwaki teketi likola mu Buganda amateeka agamu era amateeka agasinga gatera nnyo okukola mu bitundu okusinziira entegeera y'abantu endaba y'ebintu ey'abantu mwe mugamba nti ffe kino ekyalo kyaffe tugenda kifuula model village ey'ennima ey'omulembe ne mukiteeka mu bwongo buli omu akikwata bw'ofuluma n'ogenda across Karuma Northern Uganda waliwo omuti baguyita shia mu Luzungu mu Luganda sigumanyi kubanga newaffe teguliyo omuti ogwo bagujjamu shia bata oguva mu shia bata omuti ogwo baakola etteeka bonga bbo nti bw'ogutema endasi nte nzirugavu ennume omuti gumu bw'ogutema bwoti endasi a black bull naye ng'ogenda gijjawo kati bateekamu fiya naffe wano tulina kukola ndowooza bazita ordinance gabanga amateeka ga mu bitundu nti banetogeza n'otema omuti bw'otema omuti kino kigenda kubaako kati awo tulinawo obuzibu bw'otunuulira of course conflicts kulwanagana biki nabyo biviirako naye kati etteeka lyayogedde ku obutaba na byagi kati obeere n'ekyagi ogenda teekamu ki gwanale andi kati bw'olima kasooli entereka gy'otereka kiyabako otereka gy'otereka olima kasooli ogenda muterekawa gw'onoolyako maaso eyo entereka yaffe ey'omu byalo ogenda mu byalo eyo bantu batereka ku gundi ku of course gibamugira bamukazaamu ku ttaka bamuterese mu kutiya oluusi omuteeka ku kutiya jjukira abaagize oluusi n'agira n'awumba
ate kati kasooli oyo kasooli ono ali katalo olwaleero tokyasobola mutereka si oli kasooli waffe gwe twalinanga jjukira bwe tugenda mu mazaaliro oba amameresezo g'ensigo ekibeerawo kye bagenda nakyo kati ekiri ku mumwa gwa buli muntu twagala emmere ekula amangu emmere erimu ebiriisa emmere ekula amangu jjukira mu bayibuli baziyita mbala trait kati buli lwokola ensigo ng'ekula amangu ate kali ako obuwangaazi kaba kakendeera because your focus is on emmere ekule mangu oyogedde ensonga eyo katuve embirango tukomewo tujje twogere tulabe ekikira mu maaso munafu atuuliza kiki emabega bwa kino kyonna munafu atuuliriza atembeeta ebbago lino abalaki era livaawa. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Program ekiri emabega amawulire munafu atuuliza kwe tuli mu kaseera kano kennyini. Dokita tubaye twogera ku nsonga ne tufuna kati ekikulu ennyo ekinyusi kino wekiri nti abasajja wetwogerera right now bwe tuba nga alipoota esooka nti yafuluma ne bagamba nti tetulina mmere ekisooka kujja mu bwongo bw'abantu kati nga bagamba luli edda emmere ebanga ebuze tulina okuleeta emmere ekula amangu kitegeeza ki ekyo emmere ekula amangu bw'otunuulira bajjajjaffe lumonde yamalanga emyezi 5 kasooli yamalanga emyezi 4 ebijanjalo myezi 3.4 kibula nti bwe twasimbanga ebijanjalo ne kasooli katuteeka ebijanjalo wakati nga byo bikuula kasooli n'omuleka nga akyakula for the next 1.5 months ekitali kya leero nti bwe tulina okutya nti abantu beeyongera tewali mmere so put focus on producing food egenda okukula myezi 2 ebijanjalo bya myezi 2 tuliisa abantu mwogo wa myezi 5-6 tuliisa abantu naye ate nga emmere tegenda kuwangaala tesobola kuwangaala nti ne mwogo waweza emyezi 6 bw'agenda myezi 8 aba afuuse bivundu wansi those years mwogo ng'amala emyaka 2 mu ttaka era nga tumuyita food security crop olwaleero myezi 6-7 aba avunze kati awe tuli awo lumonde bw'asukka myezi 4 tandika okuwumba kasooli gw'otadde mu kaveera in 1 month obubuka bwamulidde ng'afuuse kawunga ekisooka ddala aba takyakaluba bulungi abeera kalimu ebiriisa bingi kati ebiriisa biri akawuka bwe kalya ku mmere erimu ekiriisa kamultiplyinga kawumbi na kawumbi nosanga nga bwe eyatereka kasooliwo mu butuufu osanze buwungawunga kati kasooli bwe omuteeka mu kyaji tasobola kubeerayo simply because obuka bumulya kati kitegeeza tulina okuddayo kali ku kiri bw'oba oyaga kuleeta kyaji olina okuddayo ku kasooli waffe oli ensigo zaffe zinansi ate obuzibu nti naffe twawaayo obusika bwaffe obw'ensigo ne tugenda ne kasooli omulongooseemu because everywhere you go twagala mulongooseemu kati awe wali obuzibu security mu byalo tekyali nnungi ogenda te kasooli omukyaji bamubbe tetukyalina security era they should rethink bwe kiba okay batuwe police station zikomewo buli gombola bagagiwayo abasirikale 18 anti awo basically kweteekera bululu bwe binaggwa they will withdraw them balagiwa naye ate lindako okay ababbi era balingayo ng'ettooke balisali waggulu bati naye kitulugana kusimba amatooke mu lusuku nakwebaka naye ate byebyaji biri prone nedda buli omu anaakola kuba wedere bateeka nti buli omu akola ekyaji onojja otya okubba ewange nga tenawe olina ekyaji kyo mulimu emmereyo sebo kati kagambeyo kano this is opposite of what you were saying mu luzungu batugamba nti no one is rich beyond being given no one is rich beyond being given mu Luganda winza kyogera oti ugateri muntu mugagga kusinga ku ekyo kyalina oba kyaweereddwa teri muntu mugagga agamba nti nze ni mugagga tebanyongera buli mugagga aba ayagala mo kati eyo greed
ate yogera no pushing ate abantu okubba ebyabanaabo because naturally buli muntu alina mu kaliya ka sinnamatira nekibitwala okubba ebyamunne yes sinnamatira n'ebyagi tusibawo ebyagi okisiba ekyagi tulina tradition tulina ekyagi kyaffe ekiringanga kasiisira ne tubeera n'ebyagi sitowa zaffe ezaki ffe zetumanye ezo zetumanye omubbi kiyinza ayinza okulemerera okuyingira okumenya sitowayo of course waba mubbi ebyaddala nga zekubba era abba so kati tukole ku security bwe tuba nga twagala kupushinga kintu kya kyagi tusomese abantu bakola batya ekyagi kubanga sitowa zaffe ezisinga nti ne bw'oziyingiramu obuwuka bubeeramu nti ne bwogaa nti osololemu kasooli wadde ngo waliwo zino ensawo enzungu ezirina emibiri esatu baziyita pixie bags nti era naye ne bwoba ogitaddemu era condition y'ekyagi oba eyasitowayo era tegirobera kasooli kuvaamu nga tayonoonese kugamba ekisooka kasooli okwonooneka kubanga tumufeze kati mulongoosemu ate nga tetukyadda mabega reality is kubanga ezo ensigo ezo tukyalinawo ogisanga mpozi ogisanga mu Gini Bank gye nagamba eya Ministry of Agriculture kati Ministry of Agriculture kyetugamba kyennyini ekyo lwaki tekwata ensigo nezigabira abantu eyo zennyini tesobola kikola ekyo oba yo kennyini ensooka ezikubisaamu nezizaaza tesobola kikola lwaki Ministry of Agriculture yes gavumenti egiwa ssente naye ate ssente zisinga ziva bweru ate bwe kulwanyisa nsigo zaffe zino jjukira akuwa ssente okufuuwa omulere yagamba nti fuuwa bwoti kati tetusobola kudda mabega ekonome erirayinga ku ssente ziva ebweru naye ate nti n'abali mu kurunning economy well they have a business mindset naye nga not for the common good not for the common people naye nga with their interests kasooli waffe kati nga bula kasooli wa longe 5 longe 10 itich twamuguza National Seed Company nti namulonge bwe fulumya kasooli waliwo ekitongole ekyefuga okusuubuza n'okutunda ensigo eyo National Seed Company kati National Seed Company bagamba ati oddeyo ate ogire kasooli oli ow'abantu gw'osobola okweterekera n'omusimba leero n'okungula n'enkya n'osimba togenda kuddayo mu dduuka gula kasooli tebajja kufunamu naseka oba ogikubye ekigwo ono kasooli ava ebwe lyona oba omukubye ekigwo kati ebire bise bisobola so kati ekyandibadde ekyangu ku mmere yaffe eyinza okubanga tusse nnyo focus ku increasing productivity nti olimye bana balina akayiika kamu alimye afunye emmere ewerako tuyigiriza abantu okulima bakiyita staggered farming nti bw'olima ano ka hafu yiika oba bw'olima kakwota yiika k'ennyaanya yisaawo omwezi gumu osimba akalala osimba in other words obeere nga buli lunaku ofulumya ekyo tugenda kikola nga tusiza focus ku kuyigiriza abantu okulima ennima ennansi nze gye nandiyise climate resilient farming kubanga climate change yo yazze naye nga ate tukuba nnyo kubanga tusobodde kulabirira ttaka lyaffe tetusimbye emiti tetubisse ettaka tetusimbye bintu byetulya emibiri gyaffe ne gibanga because n'okulwala health naye determining food security abantu okulwala so to say focus amalwaliro gateekateeka obulungi abalimisa tubawe finance bagende mu balimi ate n'abalimi tubajjemu amalala nti nze nime myaka 3 sikyetaaga mulimisa ebintu bikyuka butereevu nafa tuiza gyoli eyo ate tubeere nga tusoboka ntwogerako nammwe olw'ensonga nti no muwulidde bitwendugerako wano mu kaseera kano kennyini Impact FM kwoli eno ye programu ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola I am sorry onoobasonyiwa program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike Impact FM kwoli munafa tuiza programu ekiri emabega wa mawulire behind the news wetuli awo noti 7 noti 5 mwenda munananya mwenda munananya noti 7 mukaga noti mukaga 7 noti 2
ojja kuba nti oyita gwe munafe okuba nti owuziganyako naffe tubere nga tugenda maaso mu mbeera bwetyo. Ssebo Omulangira webale kusomesa ggwanga lyaffe. Nze Dembe David ndi wano ekikoma mu w'obulenzi. In agriculture these days ekisinga obubi ennyo abantu abasinga baagala soft life nga buli kimu kyanguwa ebituviiriddemu agalwadde. Butereevu osanga omuntu bagala nno ogenda mu maaso bere ng'osobola okuba nti olima wano wali ayagala kulimisa bomba efu ky'okulimisa nate that is ebintu ebirala ng'enkumbi. Impact FM. Hello. Sebo kwoli. Sebo. Wekisasa akutuseko bukulusi. Impact. Hello. Wanji. Webale kuliza mama. Ani ono nyabo. Enyabo. Pulezidenti weeyo mulala era Hussein kiri mu Uganda kiri luddawa kubanga ndaba wano ewaffe mu Buganda abantu beegiriisa nga ebaagala ate abanene mu gavumenti bebatemeririra bebasaanyaawo obutonde eyo yo gavumenti yeebyawa Ebushenye nyafugayo yo weritibwa hulwa oba muhozi yafugayo kale webale nnyo bali eddala. Impact FM. Hello. Sebo wange mbatumidde nnyo ne Dr. Gali wange weewaawo taata. Ensomesa yammwe eby'ebirowoozebwa ebiseera ebisinga biba birungi. Sebo tweyanze Sebo. Naye ku mulembe Omuseveni kale kyemukola kirungi era ffe tusigala tuwuliriza tusigala tubitegesa mu nkola abamu. Naye taata bw'atasobodde kukwasizaako ffe abaana aleeta ebirowoozo ebirungi ng'omulembe Omuseveni gwe guli nze ndabanga kumala byamu bulago. Museveni yafuga ne Bushenyi yafuga ne Uganda. Yes. N'olwedde okutema ebibira amanyi buyayita tasobola kuleka mulyango kujja mu bufuzi bwalimu. Nolowooza nti anaalekawo ekibira era yakituma nsonga eyo era bakyabitema mpaka nakati ne basimba kalituusi bakungu abali mu gavumenti ne basimba payini balina naye kujjudde payini na kalituusi. Yes. Nze ndaba kumala byambulako naye musigale nga mutuwa ebirowoozo ebyo kuba birungi. Kale. Okay. Munafe. Ne kati wabanga basimba payini ne kalituusi wano atubuuza lwaki tebamusimbe Bushenyi. Just tulina ffe tudde mu community yaffe nga ffe abantu abatunda ettaka n'abaligula. Ffe tutunda ettaka ebyaddala. Oli wajja wano mu Sentu gwe omuguzi ettaka gwe mwe mutula ne famire ne musalawo ng'abaana ne mugala tufe basika ne mutunda obusika bwammwe. Kakitegeeza tulina okuba nga ffe tinyini twegira. Wanji. Hello. Yebazibwe Mukama. Amina nnyabo. Nze bampita Joy. Ennyabo. Esuubirye lya Nakawa West. Tusansa okuwulira. Kakati nze kye ŋŋamba. Naddala ku nsonga y'okusanyaawo ebibira. Amateeka gakola nnyo sayidi eri kubanga nange of recent naliko eyo sayidi z'embalala paka Kabaale. Yes. Ebibira byabwe bikyaliyo green wabwe green ddala. Obuzibu obuli mu ffe bano Abaganda. Tulina omululu kyekisookera ddala Mukama ansonyiwe manyi teragenda kukiriziganya nange. Tulina omululu ate tetubaliwenga kye tuyina. Naffe tulina okutandika okufuna obujja ku byaffe. Tulekerawo okutunda akatono ke tuyina. Okay. Tuyanze ege. Okutunda akatono ke tulina. Mulekera obujja. Okay. Good morning, Dr. and Mr. Kalima. I'm Wambede Ivan, board of Mbale City. I'm leader. Thanks for the program. Gone are the days where my grandma and father message to good day you wana Wambede teguvedde yo and father COU Church of Uganda stegedde nenga stegedde message teweddde yo kanso tijja kuggwayo. Okay, onagambye atya
agambye bamuyise musajja wa NRM Kibogo Isa alingole wali Kagulu agambye nti nno ali Mbuye district mbuzo okufuuyira ensiri mu mayumba tekikosa bulamu bw'abantu abasalaamu ingire mozimugo okay abagala nnyo okufuuyira ensiri mu nyumba indoor residual spray butekosa abantu abasalaamu sitegedde abasulamu okay ataddewo basalamu okay ekyo ndoza kyo kiri that is good tujja kiddamu naye nga kiri gondi at least you discuss without the word bazungu good trial wemanyi okuvina mugongo kati po okuba discuss ku nsonga bwekyo nedda wokiwerabidde tugende waliwo ekiremega wa bino byonna emabega wa bino nti babalaze nti kati enjala nyingi nnyo enjala oba nyingi nnyo baga musimbe emmere eyanga okukula ani agireeta bannaffe bali abaga bagenda kukontrolinga kibayita emmere abazungu ezo kwatowere mu kizungu kati abazungu okiwulidde kati mu kaseera kano Dr. Sibula abantu tuve wano banaye munsasire kubanga simuzi byonna byenjogedde bushenyereesa obuzibu terina byolese buzibu terina tukume be tulina tulime emmere egenda okubala tuleme funa buzibu nakulya tukume obutonde tubeere bulungi okay program bwetyo tabule mafatuliza Impact FM radio wasa mayinja program ndazikyagenda maaso mbe bulungi nekisinga obukulu ennyo mweyagale kubanga temukuma obulamu bwammwe teri ajja bwagala okusinga mmwe bennyini mbe bulungi era mweraba program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike